Tukyagenda mu maaso ndina omulangira Nakibingo omulwanya mmuli era ekitiibwa kya Ssaalongo akiyina n'amaanyi mangi era akyewaaniramu nnyo naye nze nsukka mu abalongo nze nsukka ne mu mitwalo 5. abalongo bano balongo kika ki abakufuula Ssaalongo? Nsukka n'emitwalo 5 nina abaana bangi. Nze nno mu kusooka nali manyi wazaalayo abalongo. Nina abalongo n'emitwalo 5 nina 10 giwera. Ate bano ogabira amayembe ga Bwakabaka bwa Buganda. Amayembe g'Obwakabaka gatali ga buzaale mu bika. Ag'Obwakabaka gali tiriyoni ezimu miliyoni 2. Wagabala ddi? Badde nsobola n'okwogera tiriyoni 3 obeemu. Gali tiriyoni 2 mu miliyoni 2. Kati mwaga amayembe gonna ne kubulako n'amayembe 10 agatasa kabaka wammwe obutwa. Nga ne kabaka Lukenge taliiwo ndowooza. Kanzireyoko ku musajja oli gwe waweereza programu eno abeera mu paka sigamba omwami oli bazannya n'engo mu bigambo bye yabadde ayogera bye saakunyumiriza yagambye nti omusajja oyo okumanyawo amaanyi nti yababuulira ne ku Musisi jjajjaawe Musisi nti agenda okutalaaga wano mu bazungu n'abamenyaamenya. Nzijukira bwe twali wano nga twakwogera ku Musisi n'alumba ab'ettake nga twakamunyumyako nga wakagamba wano bw'agenda kugenda akyakalemu bukyakazi yatta bussi bantu. Naye abadde era agenda kuddamu naye Nalongo nawulira yayogerako naye n'amugamba ki? Nalongo ebintu bino ebimu bufe abasajja tulina obusungu nnyo okusinga bannaffe bannakazadde b'ensi. Naye nawulira ayogera naye awo balina emboozi zaabwe era amuyita maama bw'abazze Kabaka Musi. Soga bonna bamutya bwe batyo. Amuyita maama. Kakati abadde agenda kuddamu okukyakala. Ng'akyakalira wano takyakala. Abadde agenda kyakalamu wano. Yajja akyakala. Naye nawulira amwegayirira awo n'amugamba ne mugaa sigenda kwegayirira mukulu nga simanyi kyamunyiiza. Abantu bali ku nsozi zaabwe bazimba. Maama Nalongo alina ekisa kingi. Anyeenya abawanule nawulira kituufu ngeta batuyitako wano. Omukulu oyo bazannya n'engo bambi nkulamusiza Kenyera nkutumidde naye genda mu maaso. Ensi bw'abaayo nga wange nti ensonga basengese bulungi bajjajjaffe beetaaga mazima. Beetaaga mazima. Naye nga bwe gambye nti abadde agenda kukyakalamuko. Naye Nalongo yayogerako naye awo ne mpulira amugamba nti kakanya obusungu nga mugaa kankulagemu nti maama ondabe ye agamba maama kambalage nti bali mu kutegeera kankulagemu nti maama nina obuyinza nejuuze era jjajjange omulangira Kalangira ne Rumansi era nawulira ayogera nabaawo Kalangira n'amuganzi maama tebakutegeera kankuba enseena amataba. Kakati nze nga manyi byakusaaga ngenda okula ngu ekiri e Kenya ekiri e Dubai simanya ekiriwa ng'ensi ejjudde ki mataba nimugaa Nalongo mulangira Kalangira nga yagamba kambalage maama kandaga abantu bano n'omubuuza gwe ne mutabani wa mwakoze eki konze ni munaye kuba yakulya oli olulangira lwonna bwe watenze Munyarwanda ze mukumira n'ekyoto kati yes jjajjange mukama wange Kalangira ne Bulange nze mukumira ekyoto mpulira yafuga obulangira bw'ensi yonna. Kati ekintu kino lwaki nkibagenda nti Kabaka wa Buganda ndoza nakyo kankireete Kalangira yafuga obulangira bw'ensi yonna. Era gano amataba gabaddewo maama singa sikwogera naye awo ye nga yagamba kambalage naye ate ekikomesa olubiri lwa Kalangira lwali Nansana era nga yamala buli kimu. Naye Kalangira bamwerabira bawuza Yesu amala kumbe yamalanga ensonga zonna. Awo ku Yesu amala we waali olubiri lwe. Ez'ensi yonna yafuga obulangira bw'ensi yonna kubanga obutonzi bwonna bwava wano. N'abazungu bennyini bazzukulu bajjajjaffe Kiwanuka era baavaawa. Naga maama bano abantu bajooga nze namalanga buli kimu ekyensi buli kimu ebizibu ensi nga mbimala. Nabiranga wonna Nansana naye ne baneerabira bawuza Yesu amala nze namalanga ensonga. Kakati Yesu Kristo kiriyo. Affe tumuyita omulangira Sooka. Mulangira Sooka wano. Kakati
naye ng'ensonga ya lwaki era ngamba nti maama yasobola okukakanya ensonga zino Naalongo nti ab'envubu bennyini be baasobya gwali mwaka gwa 1713 kati obubaka bwe bwajja ab'envubu abaali balina okuva eddolo n'ejjaana baava Kitobo n'ejjaana kati ne bagenda nga obubaka buze nti bagende bafumbe ekijjulo e Bukasa era ekijjulo ekyo bakikolera mu ndekano bafumba ekijjulo ab'envubu abo mwali mwetabisemu n'ab'engabi mwaka gwa 1713 awo bwe bafumba ekijjulo ekyo nga tekyakabaka musi yakisabye tebagabula mpewo neegi kabire kabaka musi tebamugabula bo yadde empewo yonna balya mmere yaabwe nga batambula bagenda omukulu n'asigala nga munyiivu kabaka musinga agamba nti olulemu luva emitala ne ludda emitala ngadde eddolwe ng'atuula asiri naye nga wantonda emmere obumere nemumalamu bwetyo ekijjulo kibaako ensonga ngadde eddolwe ng'atuula ng'addamu assa obubaka obubaka bubakka wayiseewo emyaka n'emyaka gisukka ne mu 3 oba mu 4 oba mu 5 basindika Muteesa ng'agenda wano mu ndekano ng'asamba kapiira nga bagamba gojja otyo omulange n'ossa mu mpira n'okuba mukama k'abajjajjaabo Muteesa nga bamutanze nti 7 ng'asigalayo eddolwe ng'atuula ente yaziwa Muteesa yazisasula bamutanza kati kano kennamulanga nga zeemu assizza obubaka abagamba bagende bazimba enjuyi ate baali badde basooka ekitawuluzi basooka nju ng'ajja ngamba nti bano wanti bw'obagamba n'ebyefuula nti beebasa si bana abatuvuma mwanyina ze nabacwa nakulaye mu komenti n'abalangira mwe n'abaagala okundaba bannassolo nabalabye amma mbaagala nnyo bannyinaze nga ngamba nti wategedde nti obagamba n'ebyefuula nti beebasa ngenda bazookusa nga Naalongo waaye ng'abaako nekyakola amugamba nti munnaye bwewakukyakala genda okyakalirewa ebweru wa Buganda bwowa Uganda kuba ennaku eri mu nsi eno ate bw'onookyakala tunaddawa kati abaganda ne bannayuganda bakyalina omukisa nti Naalongo tugulina afunye akafo kamu wamugamba genda oyuguumyemu kale nja kumugamba abalyawo bonna kati nze ngenda musaba ku lwange era nze nja okubuulira oyagala yugume awo wokka waabayuguumye ebisigadde abitulekere kakati munnanga baali bagina okusooka ekitawuluzi basooka nnyumba ng'era nga ajja kuba omanyi ab'envubu era kyobulaba nga ne Naalongo wa nvubu ab'envubu be balina obuyinza bw'okuddamu okuzaala ensi n'okutereeza ensi nga kyolaba nti otabalo nalwo lwe tulina era Naalongo yalukulembedde yeyazzeemu oba yeyazzeemu okuzaala ensi era yeyazzeemu okugamba nti ensi etereere nti mu lubereberye obwattonda ng'atonda ekisolo kye yasookerako ddala okutonda nvubu era newabeera jjajjaabwe omubereberye Kabaka Ndawula Ssekisaka Ssemwezi era yajjira mu nvubu era yaga nti nze nze nga bw'oba olaba envubu oba ondaba kati Katonda yagiwa amaanyi n'obuyinza bwonna kyobulaba nga envubu ne bwebanga enyiize era Katonda agikkakkanya agenda mu Bayibuli ekinoonyereze yekka yagikkakkanya n'owulira nti esese envubu yamazeewo ennimiro zonna Katonda yekka kubeerwawo okunyiiga era mu bisolo byonna kyekisolo kye yatonda nga eyina embuto 9 ate era kyobolanga eraba nnyo ekiro n'okusinga emisana kuba jjajjawe Ndawula Ssekisaka Ssemwezi awo nkufuna Mimi's Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabeggwa ayagala okushayina obushayinyi basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole basange Kwarwa Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327 Mimi's Glam, eyes as you like it. Kakati envubu nagiwa obuyinza nekwata n'omulongo waayo enjovu n'agamba nti nyamba ku lukalu nganze kulambulako bulambu kuba yefuga wonna efuga olukalu n'amazzi kati yajja n'amulambulako naye nga enjovu yekola ki
yegeno ku lukalu era nefuna n'obuyinza enjovu kubanga n'abenjovu mu Buganda wano bebatuule buzu ennamako nebukule mu kiggwa mu biggwa bya Lubaale Katonda kati ate Katonda ebintu bye yatonda ate teyatonda mbwa nga bugamba nti atonze kino baki ate maguje yajjete ate era envubu yezaala embwa olimba naawe envubu ezaala nvubu envubu ye yazaala embwa ate era negiwa obuyinza okutula mu biggwa mu kiggwa kya Guludeni buli oli Lubaale Katonda enjovu yakola ki ne buli awali olubiri lwa Guludeni envubu embwa yetuulawo envubu gambye yazaala embwa era embwa mukula kwayo yayina amayembe babinyumiza ebyo embwa yayina amayembe embwa yayina amayembe kabaka musi yagatemako ng'erimya mutabanyi we Lubaale kyobula nga olufu w'engombe ng'egamba nti agaali agange ye kaba kimwagafuuyira eringejja ab'envubu kyobola banga nakugamba nti ab'envubu bo bali mu kiti kyabwe bayinza kubanga bo tebakola kitebeemanyi naye envubu obuyinza obw'amazzi obw'olukalu ye Katonda agiwa buli kimu nkugambye ye yazaala embwa ekyo ngambye kipya ye yazaala embwa ate lwakisegambye enkobe oba ekirala kyonna oba endiga gambye yazaala embwa kakati yo nesigeze ekitiibwa kati ensonga lwaki nakugamba ne kabaka oli nti beera ayagala okuwanyisa bano ab'ebuddu era yeyambisa bano ab'ebukunja kyenagamba nti ebitambo byasigala bitya mu Masaka nti bano basindikanga amayembe gaabwe okugenda okulwana basindikiranga ekitambo ate bazza amayembe ebitambo ne babireka mu buddu kati ate era ne gundi yabeyambisa nnyo omumbejja gwe nagambyeko nakabiri balwana nnyo okulaba nga yegoba maama Nakku mu Lwera ate Nakku mu Lwera yali azizza guliwa gundi omumbejja nakabiri yagoba na maama gundi Nambi manya Nambi yamugoba mu Lwera Nambi mu Lwera yali akolamu yayinamu olubiri lwe kabaka oyo yayinamu olubiri lwe ate kabaka Nakibinga yayinamu ennyanja ye ate ng'ennyanja ye eva Rwanda ne bulukira mu Lwera kati Nambi yazza musango ky'okumugoba mu Lwera bwerwananga kati Nakwani yamugoba ku nsazi sinagundi muganda wa mama Nagadia nanda mama Nagadia mu nkumba ye yatuukira ddala enkumba ninna Lwoga yagoba Nakku ku nsazi kubanga ono ye bw'atuukira wano e Kasenyi jjukira n'atambula n'atuuka wano enkumba ye kimuleta nsonga ya mukama wange Kibuuka era awo yawummulira nakati ne boonoonya embuga ye Kawummulo teriiwo awo si musajja wa musi wa musanga Fulu mutabanyi wa Magunda e Ruwanga sima munyina Magunda kati awo Fulu mutabanyi wa Magunda e Ruwanga we yamusanga e Kawummulo namugamba ntwale ewo gye ndiva ngende wa Kabaka Fulu nafuukira ddala bba lwaki Nagadia mu nkumba oba Nagadia atukira e Kasenyi era waliwo omwannyina Kasiga Ebbendegere kati oli naye bamu Nalwoga n'agoba maama Nakku ku nsazi nagawonya omuzza mmere yenayitewo mpaka mu Bulemeezi ne kati Abaganda temusobola kujjukira bintu ebyo Abaganda ne mwerabira ogamba nti no tuzzeewo embuga nagawonya omuzza mmere tulabe nti bye tulima tetukozesa ddagala tutekewo ekiraalo ne kabaka mwenategeera nti bakama be beetaaga n'ekiraalo ente nga mweziri mu bbanda omwo zeetaaye mulimu ez'abali kiri ekiraalo kyo kibeera kyabali ekiyinza okumalawo abantu okulunda nga tebakozesa ddagala okulima nga tebakozesa ddagala embuga weziri n'ebifo onakusindika ewa Gundi ewa Kookolo nenkubira n'omukolo gwa Kookolo bagukola nenga mbagamba ab'Emmengo $47 abantu bafa Kookolo bafa kansa ndabe mulago simanyi sente mmeka gavumenti zeteeka mu bya Kookolo ebyo eyasoma okuwakola ne interview gwe eyasoma n'akuwulira ng'obyogera antategeera kati yasoma bangamba mbu simanyi kansa awulira simanyi bye tunywa ne bye tulya olira simanyi basekula ebinyeebwa simanyi obuuma ne bugenderamu tosobola kuŋŋamba nti Thomas Jefferson yali afuga America mu 1826 yafa kansa nga tewali kyuma kisekula binyeebwa kagwe n'oŋŋamba Thomas Jefferson yali afuga America yafa kansa mwaka gwa 1826 naye yalya byali biyuma yali ankoko ya Gundi andizera abasoma bagane butoyo talwaziza ekyobola banga banaye bawule ngamba nnyo bajjajjange banyamba ne sisoma ne pitu nembeera nga natula mu ntuule kati nze abasoma nkugambye n'omusajja Thomas Jefferson yafa mwaka gwa 1826 yali president wa America naye yafa kansa
naye amala kulya nkoko nsiike ebyo nabyabusi tukugambye ye kookolo nagamba mukwata abakyala 10 nga bava mu bika 10 oluyimba lwa kakookolo okwata emmindi olwo lutambule ng'emikolo eri bakola ki bagitambuza naye kookolo amazeewo abantu kozi wagamba bamalayo ennaku 9 nga bayimba oluyimba nnaku emikolo wegigwera yenyini nanyini ensonga era abakejjo bali awalampa n'agamba nze mbatadde obusungu nkoze eki mungota gwobuze lwaki abafa nga mungota babazikanga ku mbalama za nnyanja lwaki mungota yavangawa sese kati era nkyogeryanira waziza ku SK Media kwenkyogeredde kabeere Kabaka Mukasa mugenda kuwulira nga ebizinga ebimu abiggadde nga tebakyafuna kya nnyanja n'eki mba naawe empewo eri ku nnyanja ogimanyi tasobola tuvaamu kati n'empewo eri ku nnyanja eremesa n'abavubi ogenda okuva n'okugamba bakigambe kati nsobi evaawa guno omwaliiro omulala tegukyaligwa mmwe oba omanyi emyezi gino baana bato banyenye ensaasi gibaamu omuyaga ogw'amaanyi eno embaga egenda Buganda egenda kunyuma tugenda kunyumirwa Buganda myaka 10 n'egi nga n'omaze tuviira nga Buganda enyuma nga bwolaba emyaka nga mingi egyo nga mingi si 15 okujjawo bano okuddamu Buganda nga bwe yali okutinta jijja kuba 10 n'emeka ffe nno bulijjo tubala kubanga empewo ziri mu baana bato nombaga y'abaana bato abo bwala n'abo bulenzi byononese emyaka 15 gimala jijja kuba 15 buli kimu kifu myaka 15 Buganda ejja kuba eddiziddwa ekitibwa nkugambye olaba Putin bimwokya Putin lwaki tajjaako wano n'akiika atuma muganda we Uganda ye bamulemeza ntebe amugamba waliwo bennoonya obbo nti ayenze oli yamugamba ajja muleeta ajja baleeta naye yamuleetera bano banna bamukubira ensaasi ku nsozi namugamba nedda mu benjagala ono tebaliimu betwagala nze gwenjagala mumanyi yali ajjawuwo simanyi yaliko omulaguzi we ate ekikwewunyisa kati gwewunya abaddugavu abali Netherlands batuukayo batya babatwalanga baddu anti nkugambye ate nabeera abalaguzi babadiko nsabe baddugavu n'alagulira mu Bungereza badde balina semi basayike era abakulembera muddugavu ate yeddira namwamba wamuŋŋamba wano kakati eno ensi mumugiraba bulala mwene munawanika ebipande abali mu diaspora ne bwe munakola mutya mumutuwe tumwagala bamufune teri abagaana ensonga yonna ne bwanaalabika emmenge ensonga yakugulira muntu ago yabagamba mwe muyina ekisumuluzo kati mumbeere mu diaspora muwanike ebipande muyombe mugebe Mayiga esana treason Mayiga must go ebyo tebigenda bayamba ne bwanadda n'abeera wali ebbanda twagala nsi yaffe ffe tubanja ensi twagala nsi yaffe kuddawo nga bwe yali ensi yayina ekitiibwa ensi n'abazungu gye bajjamu nga bagitya ekitiibwa kyonna kyonna kyaggwawo twafuuka basabiriza naye ng'omusajja agamba nti sisanze yasabiriza yaddabba n'amakomera gaabwe sirabyemu nti baaba abasibe entono yakoze guno oba guli buli muzungu yajjanga wano waki yatyanga ensi yaffe kale ekyo kyalaga mukyebuze kyalagawa tubagamba muddeyo wali ku nsobi kyenkugambye nti ensobi okuva ku kabaka kintu ngazze mpaka ku bajjaji ku kabaka Mwanga waliwo ensobi wakati awo mu bakabaka bonna ezaaliwo niwabeerawo n'okwonoona nga kabaka Mwanga akoze eki awaŋŋangusiddwa n'okusaanyawo kw'abano okw'emyaka 4 kwaba atandika mu 8 okwonoona okusiba ngono buli gyakolera emikolo Museveni gye bamutwalanga yalekanga asibye buli gye bamutwalanga niye amutwalanga okusiba okwo yali nsobi abataka bammwe bali ku ttaka balitunze eryebika biroza nki owulira gwe noŋŋamba munno oliko omutaka ddala oli wakasolya mu kiko ekyo aye n'otunda olusozi lwo ate nowaliwo n'abenvubu benva okwogerako oyo yaliwo nga kayita wabwe Simima Kabugo ate yeddira embogo abeera ate kati gundi omukulu w'ekika ky'envubu nga yeddira mbogo mwebikakasa ate bano abakulu bamwe ab'ebika kooti ya Kisekwa beeteekako abamu bayita mu kooti ya Kisekwa oyo Makabugo yeddira mbogo naye mukulu w'ekika ky'envubu osobola obyogera nga akuwulira
Gwanoonya aboogezi b'oku mikolo okwanjula embaga birthdays graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse Tokia Group be bannaabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansi okutali minyoonyonto. Bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. Negonda bamu okutya Makabugo wa Mbogo ndi mu bigere bya Kabaka Nakibingo omuwanya ate nkuddamu n'ekirala nzirubowa katonsubira mu okutya tonsubira nkuluma mu kigambo nzi lwaki mu bika byonna byonna bya wakisigamye nti wankerebwe ngambye eddina Mbogo nkiddamu kati ani alina okubanga afuga obanga alamula ab'envubu taliiwo yasembayo okubeera omutuufu bagundi bonna abakulu b'ebika abataka si bonna naye abasinga abatuufu bakoma Kabaka Mwanga kati ne musajja gyagenda yasanga basajja munne ye Kayita omutuufu yasembayira koma Kabaka Mwanga bamuyitanga musajja gyagenda yasanga basajja banne ye Kayita yasembayo okubeera omutuufu kati bano abaliwo bonna gwembuulya ntono Kayita bwe yava mu bulamu bw'ensi eno bamukolera entindiri era ne bagira kubanga ekisooka ne bennuma Makabugo ne waba tuddawo na muganda g'entebe y'owa Kayita tamanyi gye kiraga omwana wattu ono gambye saafuna mukisa gwogerako naye pressure ne muliyo yefu mulya musonda muganda ngoyo twayogera era naye yabagambako mu katambi akamu naganda singana Nakibinga manye sinkanye muganda wange kumbe nali kujjajja nga byayogera kakati kiryanga oli mubuuza ntebe y'owa Kayita nga tagirabangako ate naga abato bange timubanja mutebi Namulondo kuba tagirabangako tamanyi na bwefaanana kati Buganda neefa okuvya ddala ku musingi gwa Kabaka neefa kusinga ddala ku misingi gy'abataka era abataka bonna abaliko bwabeera muyina abataka bameka balina kuba 5 kati nga 30 mwaba abo balinde ekkomera ng'ani agenda okubasiba aliddawo ani oyo bali balitegeera ensonga nga bwe tuziraba bonna bagenda kusibwa nga kooti ya Kisekwe bajjayo kuki ebyo nabijja kuba bikyuse buli muntu yenna kino nkyogera kano okasalangamu n'okatereka buli Munnayuganda na buli Muganda yenna ng'okimanyi nti wagula ettaka ly'ekika lumba omutaka eyakuguza ettaka eryakuddiza ssente zo na buli Muganda yenna ba Munnayuganda ng'okimanyi nti wagula ttaka lya Lubiri ttaka lya Mbuga ttaka lya Masiro ttaka lya bibira by'abajjajjaffe ba Kabaka noonye yakuguza akuddiza ssente zo otiisatiisa abantu ate era mbaddamu neyazimba ku luzzi nga lwaliwo agenda ddulabira mu nju ye enzizi z'abannaalongo nazo mwazizimbako omusango tegikola nga mayembe ga kifaalu mukola vulugu era ne gibatunuulira ne gipima abali amene giseka ne gidda mu bbanga gome lwaki mbulira kale omanyi nnyo Oluganda era tukuyigirako ebimu lwaki enzizi zagenda lwaki enzizi z'abannaalongo baziteekangako ki okuteekako ki kyotegeeza kye twafukamirangako nkoma lwaki tugendako enkoma era kimugo ekisooka kukuuma buyonjo kuuma buyonjo ekyokubiri mulina okufukamira nga mwebaza enzizi ekyaziteekesangako enkoma wabeerawo obudde bw'olina okukoma ogenda ku luzzi olwo era balaba obutambi abakulira mu byala banalaba programu eno mutuweyo mu comment ne bukomenti nga comment 10 omuntu omu nawe ne wejjukanyako naffe kyonga bagamba nga ssaawa 8 temugenda ku luzzi naalonga abeerawo n'abaana be kati enkoma zino zateekebwanga ku nzizi okome kubako 10 essaawa zolina okugenda ku luzzi olwo ne kwemu twagase nanga kati abataka bammwe mubagambe Nakibinga agambye nga 30 mwaba bo bagenda mu kkomera bagayi Nakibinga ne mbaddamu ti buli atunze ettaka lyo ekika nga mutunze obutaka bw'abazzukulu bammwe olaba nti okwonona kw'amaanyi gw'otunda otya obutaka kuba obutaka bwetwaga nti mwe muli baki ab'effumbi ewammwe wa bakka wale bamutunde simanyi kakati ovanga omuntu kasakutu enze gye nabagamba Mutebi kasita ya Bukeerere ne bagula Bukeerere n'asaanawo
nga kayimba kaga nti abalangira bava Bukerere nga mulwewanira namwo oluyimba. Kati ze nentula ku TV oba katambi konna ne mpuliza oli nga agamba nagenza okwetegereza nga nakibinga si mutuufu. Omusajja oyo si mutuufu. Gwa neyetegereza. Netegereza nagenza okunoonyereza nga sina mutuufu. Munyarwanda. Nate weerabidde. Fe Abanyarwanda era tetuvaayo singa si butambi buno tebaali tutegedde. Nate yonse wole esookamu nnyo ne bagimanya ndozere oziwulire Mengo ze ziri mu kutunda ettaka. Naye singa mu Lulicha waliwo ebintu byenninde ebimu mu makooti nembalaga memorandum of understanding Mutebi gye yeekolera yennyini eya 2013 nenjibalaga nembagirayo bwe navaayo nenjogera no ku Powers of Anthony ze yawawasa gye zitunda ettako ddimalawo. Waliwo munnange omu yagenda n'agamba nti baamunywesa ebintu ebitategeerekeka n'asayininga nga tamanyi. Bwe yategeera nga azzemu okutegeera yakolawo ki biri yabisayininga bamunyweresezza ebintu. Kabaka nti baamunywesezza ebintu n'asayininga. Waliwo Powers of Anthony ze yawampanga neze yawasimanyi oyo keke simanyi kiri owakiwanuka ate neze nenzibalaga mu kamera mumusanga ne jali ne mumutugirayo. Endagaano ya 2013 yali moki eyo yali mbi nnyo yemalawo ettaka lya Buganda nenga agikola nga Mayiga tagiriimu tewaliwo mutaka n'omu wabula munembeera mu Buganda mbuka Museveni yatuddiza Kabaka bakuddiza batya ekikyo kikyakuddiza akijjawa ebiwandiko by'ettaka lya Buganda byaliyo mu Bulange Mengo. Ayino nga nti Museveni akuddiza gwe olaba ekyo kibaasa kye yali awa Mayiga ekyali kigulumidde kite kirimu ssente ebyali byapa tebyali byapa ebyo bakolenga Jeddi Olusimbe bwe yafuna ebyasooka agamba yabibalaga naye kino genda mu kafaananyi nga Mayiga bamukwasa ekibaluwa ebyapa bigulumira bityo omugwe birimu ssente ye Mayiga yajjawo obuyinza obunono ebyapa naye yali badde nga ddala kituufu ebyapa babiddiza Buganda abataka banono ebyapa ebyo abataka be bafuula Kabaka Saabataka obugumu omulimu gw'abataka Mayiga tebemukwatako tosobola kulonda Katikkiro nga toyise mu bataka n'ab'emwe tubabuulira olulangira mu nsi ki gye mulimu kubanga Kabaka mu olulimi lwalooteramu si Luganda talumanyi nti simanyi nange talina jjajjawo somuga nti Mayiga si yalina okunona ebyapa eri naye yennyini nnyini tateeseza ttaka lya Buganda. Kabaka taba na ttaka ettaka libeera lya Bwakabaka kyobulaba nga era akenda akasigalawo nekyo ne bamuwa eririe ate yeeririe lyaliko embiri n'amagombola n'alizeewo mu ofisi wa Kabaka e Mengo. Yensonga lwaki wowula nti Mutungo Mutesa yaligula ku ssente ze kati Mutesa yaliguza ettaka ate ng'ettaka weeriri. Kabaka taba na ttaka ettaka libeera lya Bwakabaka ekintu ekyo mukyawule era bannaffe mwenna okomentinga nga ebyekisibo ebyo nti muvuma sooka onoonyereze okutandikira ku butaka obwakasolya ku bajjajjammwe mwawule kye bayita Kabaka n'Obwakabaka. Kabaka yabeera atya? Kabaka abana buyinza ki? Obuyinza bwa Kabaka tebuliiko kkomo ate bakuwa batya ekikyo? Mulangira kankuwummuzeemu dde tusiibule abantu bano. Nacha Ebo bebokka abalina eddagala lya habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze eriyonja mu museke n'okugoba mugaba okugattako emimwa egyaguba okusiiwuka n'okuddugala ate nga balinayo akapya aka habo akuza enviiri za Nacho bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo. Ebyabataka okugenda okukyalako ew'omukulu wabitegedde. Omukulu ekinza sirina nkulira naawe bajjajjange be bankulira. Omukulembeze w'eggwanga Lyonsebo ffenna yatukulira. Nze mu bankulembera taliimu. Obeera mu nsi ki? Bannamulabulamuzi oli mufuzi. Okay. Kale ninga bwe yabakyazizza wabitegeddeko n'ebyavuddeyo wabifunye. Ndesiri kusibeera ku TV. Ane gambe sikyalina simu kati nalibirabiddewo. Jasi yabagendayo n'abasuubiza okubawa ku nsimbi. Museveni nga asuubiza abataka. Z'okwekulaakulanya.
wala nebiri twasooka biwangama agenda bagulira ettaka essango bbi naye bya kisiru tetwali byogeddeko abataka nagambye nti bonna beetaaga mu kkomera naye bangi bayogedde abataka ogende wa Museveni mu bikolo biro naye babakoze ekyo sikiteekako sigulaba ng'omusango lwaki babeera bagenzi wa munywanyi waabwe era buli omu munywanyi wa mukulembeze Museveni abataka okugamba nti abataka ba Buganda bagenzi wa Museveni babeera bagenzi wa mutaka munnaabwe okuva Museveni si mutaka owaawo olw'okuba nti alina ettaka lingi wano e Buganda nawe atereka kyobola banga nze mbaga nti ebigambo ebyange nammwe abansubiramu ebigambo ebyokwekirira nyeze sibirina ebyange bikaawu era mmwe abantu abanvuma gwe bwolaba akatambi bwolaba nga eskimedia erese nakimige eyitawo nenawe omulokole nojjayo nomaliza nga tugamba otuvuma kati gwoba ononaki kubanga nze ebigambo ebyange si bikaawu ebigambo byange byamazima kati oba olina kuyitawo kati abataka ogende wa Museveni si musango ababa tebalidde na Buganda lukwe nga mwe mukyogera babeera bagenzi wa mutaka munnaabwe temwalabako mu Bulange nga Museveni bamufudde omutaka ow'ente ne bamuwa erinnya lya Katongole n'engoye ne bazimwambaza noonya katambi ako kazannyira abantu ye Katongole kati kyeŋŋamba kuba akulira ekika ekyo ye Katongole nze mwenna mwakiraba katambi we kali katambula n'omutebi ali mu Bulange Emmengo manya Museveni n'omutebi atudde wali Museveni bamusaako engoye ez'abataka n'amala mutebi n'amukwata mu ngalo n'amwaniriza n'abataka ne bakuba engalo era nga ye Katongole kati abataka ogenda Entebbe babeera bagenzi wa mutaka munnaabwe nze njagala oli aveeyo mu komenti anvume nga talaba nga katambi ako ate njagala okabazannyire bakalabe nga Museveni ali mu Bulange era ne bamulonda nga ye Katongole nga kuli kika kindi kati abataka ogenda Entebbe babeera bagenzi lwa bintu ebi sika babeera bagenzi wa mutaka munnaabwe ekyokubiri gwe wennyini mutebi otudde mu Bulange manya mu Lubiri Emmengo n'ogamba toyina buyinza bakuwa byoya byanswa era ng'okusaba Museveni abawa obuyinza abatakuwa buyinza abawe federo kati abataka abaali batudde mu maaso go naawe ne bakuwulira nga gwe mu ntegeera y'omutebi obuyinza olina busaba Museveni ate nga mutaka bo babadde bamanyi gwe olina obuyinza naye omutaka atudde mu maaso go n'abagaana mu Lubiri bakuwulira obagamba toyina buyinza mu maaso gaabwe woolagidde nti osaba obuyinza wa Museveni abatakuwa buyinza akuwa federo bamanya gwe tolina kiddako gwe oliye mukama waabwe nabo bennyini bakuwulidde omusaba obuyinza nze nyinza okeera enkya nempulira nga tatagombadde nzikirizamu ewaka ayina ne gwasaba emmere enjala bwennuma neŋŋende woyo gutata gyasaba emmere mba nkoze omusango wadda nakkuba emiggo ate era naye abatalowoozezza omwana awulidde iyi kyenababuuza mwalibuuzezza Mutebi nti gwani oluvannyuma lw'emyaka 3 lwotugamba nti toyina buyinza bakuwa byoya byanswa nga n'abali mu Buganda Land Board kati abatunze ettaka ly'Obwakabaka oddimalawo Mayiga abasangayo Emmengo noonyereza abasimi ba Kizitaani bayingira ddi Emmengo Mayiga yabasanga Buganda Land Board nga mwebali Wasajja yamusangayo olisobola kuŋŋamba nti nze mbeera n'obusungu ku Mayiga ng'abaana ba Mutebi bamukoledde akabaga ne bamuwozaayoza mbeera n'obusungu ku Mayiga nga Europe yamwaniriza yonna mbeera n'obusungu ku Mayiga olw'okutunda ettaka ly'Obwakabaka ng'ate abatunda Buganda Land Board yabasangayo nga nati sinzo dimalawo mpanga nani Wasajja kyewalabye mali waliwo n'omulala oyo muganda we ye Mbaluganda ne Mutebi ye Wasajja guwamu obuyinza mutabanyiwo Junju yali mu Buganda Land Board abaliyo bonna Mayiga yabasangayo buli atunda ekya Buganda guwabawo obuyinza guwakola endagaano eziraga nti Buganda Land Board Limited ogifudde Limited abantu mulowooze ani yasobye ebintu bino ani asanyiza n'omwana wattu omukulu ASP Pastor Simwe Wire ekyo mwenna mwakiwulira abalaba pulogulamu za Pastor Simwe yabagamba nti Abaganda bakuuma Obwakabaka Obuganda ne bukuuma Obwakabaka lwaki busanyiwo ng'ono amaze kujja ono yennyini yasanyizaawo Obwakabaka
oba seekyo kola programu n'oyo omwami omusala ziba mutabanyi wange musomesa abantu kye bayita obwakabaka bwe munaatuuka ku bifo byonna ezimu ku mpaji ezikola ekigambo obwakabaka nga bisaanyewo omulembe guno webagenda otegeerera ani asazinyizaawo obwakabaka mpulira gwe tosobola kuŋŋa nti oyise okedde enkya ng'oli Muganda n'ogaa nti abataka bakoze ensebyo genda Entebbe ewasirwa gy'okoota balidde mu Buganda olukwe n'otwala mu maaso kamera n'ogera ekyobusiru bwekityo ddala ng'oli Muganda n'otuula mu maaso mu kamera n'ogamba nti abataka ogenda Entebbe baliddemu nnyabwe Buganda olukwe era bannanfuusi ng'ate n'oli mutaka munnaabwe lwaki tewakivumirira nga Mutebi amulese mu Bulange Mmengo bamwambaza bamufuula katongole lwaki tewakivumirira tosobola kuŋŋamba nti ne Mutebi yennyini obuyinza obulidde nga busaba Museveni abumuwe tosobola kuŋŋamba nti Buganda okubeera ebyekisiru batuvugiramu ebyapa mu bisaba Museveni gwokimanyi olwaleero kanki kugambe era kanziremu okunyiza omukulu oli bazanya nani bazanya nengo ne ASP gwokimanyi nti okutandikira Namataba kuba Buganda tekoma ku kiyiriro kwennyini okibuukira ddala n'okoma ku round about bulijjo eri mu Buganda olimba naawe bulijjo ffe tumanyi nti awo nga bali badde eri nga naffe kati okutandikira ddala mu Kyaggwe genda Namataba Kawolo yonna buli awali ebikajjo 95 ku buli 100 ttaka lya Bwakabaka kati gwe njagala ombulira omuyindi n'alimira ebikajjo ku ttaka mwaka ku mwaka era babalaga ne Museveni byagamba byeyabaddiza nenze nkimanyi nti bakozi be byalaga nti yabaddiza ttaka lya Bwakabaka shamba gamanyi Abaganda mwegendeze okunyumiza mu ndagaano y'olwenda ya Kisiru bagikola abayindi tebali mu Buganda gwe bagira okukola enguudo zaabwe zaleero omugomaka mugumanyi gwe noŋŋamba nti ettaka lyonna okuli amajaani okuli ebikajjo ttaka lya Bwakabaka mu Kyaggwe mu Namataba mu Kawolo yonna nenga tiwaliwo na percentage era gwe Kabaka olagidde ddala Kabaka w'abano ba Solomon toyina yadde obuyinza nti kampuni zino 40% erina okudda mu Bwakabaka sente ezo wali badoga nti mu Buganda zijje nga ziwa Abaganda bakuze mu myaka balina account tubawo obuyambi togambe nti sente zijje nkwate square mile namba nzimbireko abantu abakuze mu myaka amayumba tolwali ndagamba kateko ka project konna oba dakalwa ndi 40% yengendo kujaga mu company ezo kwa balimira kutaka lyo Bwakabaka nebunyoro bwe kiri 40% yeyejja ate jawa